abakulu ababulira manya Ana Kasenge Mariam abasinga bamanyinga Mimi. Gwe ndaba mu ka video kali ku Twitter nga oyagala okutema omuntu ekiso. Egwe. Wabalo zaafuna bomanyira nja kufumita ekiso bomanyi. Yesebo yenze. Wali otema yani. Oyo tata w'omwana wange. Kiki ekyaleeta embeera eyo? Omwambi oyo yali ankubye. Era yajjanga ankuba. Kati kolo yali ankubye. Era yali ajja gyendi ayagala kuddamu kunkuba. Ne mukwatira ekyambe ekyo kyolaba. Like kyenjala omanya kiki ekinene nnyo nti kati otema omuntu. Omanyi otuuka akaseera ne weekyawa era njagala gamba bakyala bannange bonna abali eyo. Omwami yenna waatandikanga okukuba. Mukazi munnange tambula omuviire. Kubanga ayinza okutuuka akaseera n'akukuba nnyo n'akukuba ne utuuka ne weekyawa. Kati nze nali ntuuse mu stage nga mpulira n'ekyaye. Omuntu yenna w'olabanga wali omugambye eki oba yali ki ekyaliwali ojja ekiso sinakitegeera. Munnange nali musabye nti njagala era genda waka. Weyaŋŋaana ne mugamba wandinzikiriza ne ŋŋenda ne mbeera nga akwata akasawo ne mugamba nzikiriza ŋŋende. Awo olwamala n'atabuka yasooka kuntunuulira bw'ati. Olwamala n'aŋŋamba gezaako bugezi osalaawo ogenda kundaba ekinvaamu. Bw'atyo bwe yaŋŋamba nedda nesigala nga nfukamidde. Ne mugamba munnange twakafiirwa omukadde tulina meeting ewaka mu kyalo. N'aŋŋamba nkugambye tolina gy'olaga. Awo n'asituka n'agenda mu kisenge n'afuna omusipi n'akomawo bupya. N'alwana. Omwami oyo yali so violent. Alagenze ndi mubi. Ye yakatadde ate munayinze sikalina kubanga. Ekiso ekyo nga nnyina omwana kubanga nali musitudde nga we yakanta. Already yali ansibidde eri mu kisenge. Yankolanga nnyo house arrest ezo. Ogwo si gwe mulundi ogwasooka. Aha, kati yamala okunkuba bw'ati nenvaayo bwe nti mu kisenge kubanga yankubira eyo bye. Mwennyini yakakwata kubanga yaŋŋamba yalina following ennene. N'aŋŋamba nkumanyi ojja okwagala okweteekateekayo naye nze nnyina following nnene kati kankakwate nkateekeyo ojja kulaba. Era abadde akateresa ebbanga nga kampeereza. Kolo olunaku yali ankubye. Era yanzigalira mu nnyumba yakolanga nnyo ebintu ebyo bya house arrest. Yanzigaliranga nnyo mu nnyumba. N'akusiba mu nnyumba n'agamba leero tolina gy'ogenda. Ate era munnange newe nagendanga era ku dduuka ng'era mbalira obudde. N'aŋŋamba kati ogenze ssaawa 3:15. Bwe ziwera ssaawa 3:2 njagala ng'okomyewo. Era bwe nakomangawo nga ziyiseeko ku 2 zampadde. Omwami oyo yankubanga emiggo. Era bwe mba muwaayiriza njagala ave yagambe nti muwaayiriza. Kubanga yankubanga emiggo ne baneiba be nalina baali bakimanyi. Mbanga lyali ddene nabeera naye emyaka gyali 5 naye gyonna gyali gyambirigo. Yajjanga nkuba era nalopa mu bitongole ebisinga ebimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.